amanya Gaudensi asimu ndi byafe batuwe ekyapa kyaffe tukolanga bwotulaba amaaso gafudde tukyalina amaanyi ekyapa kyaffe bakibbye bali bano batubonyaabonya banange emyaka ena nga tubonaabona emiti gyaffe bagitema abaana batu baffe babagobaganya ffe tulagewa ekintu kyaffe twakyekolerera n'amaaso gaffe n'emikono gyaffe nga bwotulaba tuli bakazi banamwandu balwadde basirimu naye kati lwakitwakowa byaffe batwala byaki tebye twayekolerera n'emikono gyaffe amaaso gatuzibye twakola obubira amaaso obubira ne butuuta mu maaso tukyalina kitwegasa banange mutuyambe gavumenti etuyambe RDC bakawu yonna tutuuseeyo tebatukkiriza kutuwa bintu byaffe twakolerera ebintu byaffe Bid for Life abazungu bonna baba gye baliyo mu Colorado. Please come and help us for us women from Bid for Life. They are cheating us and they are stealing our field and they cutted our plots to get that field. Please come back. Mama talking. City has given our land of field to local government. We worked with our hands. They are saying that you built for us for free. For us, we built and we paid our mortgage and the land title we paid. Why do they say that if they give us for free? We want our land. We want freedom. We want peace. Come, everyone, American Embassy. Come and help us. They stole us. Dr. Wilfred has come from Colorado. Come and help us. They are stealing our land. Please help us. Come and help us. Aniaki sabro la tema kanyo bro kanyo na fudu atiano wapeki di bama aturi yegi kwa longo mwao wala ba utia ma belu mame aturi di badi ba bitu babi manyako na ya kisawa kyaffe bakitutte kati okuva mu 2020 mu covid lwe bawe ekyapa ne bakiwakaawo kawo tuzze twekubira enduru tatufangako wadde n'omulundi n'ogumu wadde okulinnya kipande ekyo era tugenda kubatwala ebintu byetuluka batema emiti gyaffe mu kisaawe tugamba batubalekere essomero katuli balekere naffe tubeere mu miti emiti gyaffe bagitema ne baagala n'otuteekako akatimba tuleme kubeera bwe twegazanyiza ne batubanga tuli mu miitingizi zaffe tetulina tusobola kukyamira mu kaabuyonjo yaffe gye twazimba n'emikono egyaffe n'effumbiro n'ekizimbe tetukyalina excess yonna buli kisa amanyi nti abakyala ba Friendship Village bakola n'emikono gyabwe nga baluka bidi muveeyo We need justice. Ekigo kikiro kye baateekawo era omukyala ava kunaaba tekyabimanyanga lazze okusenga wano. We need justice. Basooka tubabuuze ekiyungu tetwamanya gye baava. Sakolinde Harriet. Basooka twogere ekiyungu kino kyajja kitya? Ne bajja ne bateekawo ffe baatugoba kubanga ng'abakyala twabeeranga n'olunaku olw'abakyala ne tufumba emmere ne tufumba buli kimu ne tujja ne tujjakanya olunaku lw'abakyala ne tujja ne tubeera wano katukanyagana n'okulaba kino ekizimbe kyazimbibwa ku ssente z'abakyala abalina akawuka ka siriimu n'abalema wano wetubaddenga tulima ebinaka bibiri n'ebikonge baatema emiti gyaffe baatema emiti gingiri emirala gyonna eri gye twali twabalekera wano netudda mu miti nga bwe tulukira omusajja yatudde embuzi oyo omukazi ono omulaba be batusiba begalidde mu bintu byaffe ffe twagala bintu byaffe wano si wabalefugi ffe tulinawo ebyapa byaffe ebyogerawo
atagulawo agulewo. Twagala abantu waffe wano aliwo tetumumanyi. Twagala abantu waffe olw'ensonga awantu wano kawo bamugamba ateekewo abapangisa. Abapangisa wabasasula 2,000 1,000 lwaffe 1,000 lwekaawo olw'okuba eddagala naye kati tukyalifunirawo. Eryo ARVs okutali musanvu. Tulagana abakyala bammwe aba HIV and AIDS batutulugunya tebatukkiriza kubeerawo n'ebintu byaffe babitwala kibbatta. Ero si kiswiriri ero si Babbi batumazeekedde batusibye